Yes, Fadi TV yuji mbaniriza akade kano mwasuze mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kade bambi baby wa rape asobeddwa kubanga abamuwalana agamba nti bamuli bubi era nti nno abamu balogo baliroga baby we jukira rape stars n'abantu bangi bamutaddeko ekibuli sijeni na mukasa yeka wabula ne Dr. Sefco ali bubi rape wabula rape yamulabudde n'amugamba nti amugende mpola olw'ensonga nti ajja kumusibisa. Sefco yalaga nti tatidde rape agamba tamutidde wadde n'akamu manyi rape kati bana abayita balogo bana bamwataki ngagamba nti okuva lyazaala omwana we abasinga nti kyekyabayisa bulungi era nti ekibamuwalanya lwakuba azaala omwana ono rape agamba ati nabasinga kyobula nti yalaga ebifaananyi bya sikaani ebya baby ebya sikaani abasinga bakola ki banyiga bunyizi wabula jukira Dr. Sefco avudde n'agamba nti rape tenakyayinza kumukola olw'ensonga nti kati SARS neyayingidde amagye tiwaddemba okumuyisaamu eggaali nti tagenda kumuyisaamu eggaali mpaka kuwulira bubi rape ennaku zino bamuli bubi jukira byatandikira wakusaasira kati olunaku olw'eggulo Kasuku alina gwe yayogedde nayo ku ssimu nakola ki namwa information ku bindeeba abakazi bazaayagala bwe bityo rape agamba nti bane ne munakola mutya temujja kutwawukanya na mwami wange era abateekateeka kubanga muloga omwana wange mweriko. Rape agamba nti tewali ddogo ligenda tuuka ku mwana we kubanga akimanyi nti waliyo abagala okubanga akola ki abagala okubanga bamulogera omwana we ono alumiza kusaasira awulira obujja olw'ensonga nti binde bano bankubadde beeyagalakoko binde batakyakola ki takyali ewa kusaasira nti ali wa rape bw'ate bw'agamba nti kusaasira ali mu nteekateeka y'okubanga aloga omwana we okubanga aloga baby we gwe yakazaala era agamba nti kusaasira yasetinga bino byonna ebya Dr. Sefco okumuvuma ebya Jini Namukasa okumuvuma kwegamba byonna yakola ki yabisetinga kwosa n'okwagala abambi nti okuloga baby we Precious Remy bamuli bubi mukazi watu bamuli bubi nga wokiwulya guno mwaka gubaba ajja gwasimulanga bugolo manyi akagolo kasimuza akagolo omuntu wena ng'omanyi akagolo ndowooza okategeera akagolo kawonya senyiga batera bukozesa nnyo mbyale abantu mwena nga wali obaddeko mu kyalo tuyinza kubanga tomanyi kagolo akagolo kali kasimusa kati rape bano bagenda kubasimulanga kagolo akagolo kayinza okukubisa emyasi senyiga waba badde akuluma awonerawo kati rape bamuli bubi mukazi atujjukira waliwo mwana muwala okuba mwerabidde erinnya munne wa Jini Namukasa ono agamba nti yagambye rape abadde agendanga n'amuvuma mu akawunti ng'amuvumira muli munda nga mu inbox simanga mu inbox ng'amuweereza message ebimuvuma ng'amulumiza okuba nti namwagalira omusajja ono yatutte ekibaluwa ku mukutu kugamba ku UCC n'alagira omukutu gwa Sanyuka TV nti okugoba rape oba si ekyo bakole ki UCC ebasuspendinge ebisa ebisinga emikutu gy'amativi egyo bwe naye okuba gubadde kwetaaga nnyo ekiri awo UCC ne bagamba nti omuntu oyo mumugobe oba si ekyo ngenda bawa suspe bakugoba kubanga tebayinza kukkiriza suspe abantu nga balita obulango bwabwe TV yabwe okuvaako ku mpewo okumala omwezi nga mulamba oba okumala wiikisi nga 2 tebayinza kukikkiriza ekyo ebisa ebisinga olusi era bakakana bakoze ki bakakana bakufubutudde nga bakugobye kibategeeza nti rape emikisa alina mitono akadde kano n'okubeera ku Sanyuka TV jukira yasogera ku Spark TV ne bamugobayo ng'agamba nti yali akola ki nga bagamba nti yali avuma abantu era ne ku Sanyuka TV nti era avuma abantu era Jini Namukasa yakoze ki yagambye nti bagenda okukola nga bakola ki nga bamugobesa ku Sanyuka TV jukira Jini Namukasa yakolako ku Sanyuka TV Jini Namukasa oyo yakolako ku Sanyuka TV manyanga rape yakola ku Spark gyava najja ku Sanyuka Jini Namukasa bwe beetwalagana rape we beevuma naye yakolako ku Sanyuka TV kati bagenze mu UCC ne bagigamba nti egobe rape Sanyuka egobe rape oba Next Media egobe rape ku mukutu ogwo oba si ekyo bagiwe suspe yawandiise ekipapula n'ekitwalira UCC mwene wa Jini Namukasa rape bamuli bubi subscribe ngonyige kade Fadi TV ujimbe bulungi